nze ndowooza mukwano gwo wakoma nti oteeka omucheckinga every after 6 months. What I mean, omuntu atannayogera naawe kasuka okumala emyezi 3 akulaba naye takumanyi. Yes, akulaba naye takumanyi. Change takes 28 to 36 months to change. Mu myezi 3 gye mmala nga soogera naawe nga sikulaba olina ebintu by'oyitamu, olina decisions z'okola wamu nange na decisions zenkola mu bulamu bwange zitagenda kubeera you know, easily fused mu byogoba gwe ng'omuntu. Excuse me. So omuntu asobola okuba nga mukwano gwo naye bw'aba amaze emyezi 3 nga takuwuliza, temusinkana for lunch, temulina bye mwogerako, omulaba naye tomumanyi. So kitegeeza some friends we see them nga bantu comrades abandi tukola nabo ku mirimu wano naye nga si mikwano gyaffe, they are colleagues, ne tubeera ne ba comrades bemunywa nabo, bemutambula nabo, bembeera nabyo ku mbaga, then nobeera ne inner circle yo. Inner circle yange erimu abantu babiri eyange. Mukyala wange ye alina mikwano gye 5 bokka. Anything beyond that she can't. And me beyond these 2 people I feel extremely vulnerable. So kitegeeza kinti ffenna twemanyiza abantu okubaako n'ekiseera ebabeera. People come in your life kasuku for a reason and a season, and when that season is done they turn out to be toxic. Nti essaawa zino omuntu akwagaliza nnyo kasuku tuzimbe kyano naye bw'atuuka nga energy ye eweddewo ate atandika okufuukira obutwa n'alaba nga kyano yedduka nnyo n'atandika okwagala okusala omuliro. So what it implies is that when people outlive their season in your life, becoming toxic, bakublockinga na nnyo, bakukuba ebikono, and for them they don't know why nti kati bakukuba ekikono, but it's only natural that they expired. Aweddeko.